Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa nyongero bajjukiza lwaki sibawaate bafotographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meeting zo kola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako fa abamutuwuliranga tufunye n'opportunity bwe tulaba abatusaba naddala nga tulina wallahi kubanga kigatta oyo omusajja gwe bayita Alpha Motors yazimbye omukwano ne famire eno naye singa tebabadde na kizibu kino tayina bwe yandibalaze nti abaagala nnyo bw'atyo eyo chance teyandigifunye era bandisigadde bamulaba ng'omuvubuka owa bulijjo akola ebibye kati va ku kumutegeera nze naye nkulaga nti fe abamanyi nti oyinamu omutima ogugaba oli bw'afuna ekizibu ate oluusi ebanga n'opportunity oganfunye nange wengenda omulagirako nti bulijjo mwagala okisegedde kyovulaba omuntu aba akusiima ng'obugaba bakati afaaki nze nkola kye nnina kukola naye kyayina okukola kati opportunity eyo bwekuyitako ng'oli azze okusaba obuyambi bwo n'otabumuwa oyinza obba tolifuna chance emulaga nga bw'omufaako okitegeera eyo chance eyinza okubula fa muyinza obba temugenda kufuna mutuyambirako naye ogenda kunnyamba ng'oyamba bakyali bange bwe nkulaba ng'obeerawo mikwano gyange nange olwo nsika nze leero singa siri na Shifa kuba nze namulabanga byakola nze ndi musajja nze sinyumirwa surprise siri waalaafu nnyo byabwe bintu binyumira bakyala be bamanyi bintu byabwe newe namulaba abasajja ababikola nnyo yuyo client musajja nanti kati nze nkugamba nze saali kilasi eriwa nga siri kilasi nnyo bingi byesiri ng'era abasajja banyumirwa nnyo emipiira naye nze siri wa mipiira nze sinyumirwa mipiira okisegedde mentambuliza ekinyumira nze by the way nze nyumirwa nnyo music nze ndi wa music nnyanyumira nnyo n'ebitabo nsoma nnyo ebitabo ne firimu nyumirwa firimu bazibeeramu ebyokuyiga naye bwalumu era lwenfuna obudde obukola ki naye gwe oba oyagala onnyweze gwe beera mu bizinesi gwe ekintu kyonna ekikwata ku bizinesi era tewali ali ku midiya okwo ng'ali mu bya bizinesi nga simumanyi mba ntambuza bwe nti olusanga Newton nteekwa omulaabwe nsanga Bakaluba nteekwa omulaabwe oba byayogera sibikkiriza oba bikinsooka biwulira nsobola ate okufuna bwe mbiwakanya simuyitako naye kati Shifa byakola sibimanyi naye ate bwe ndaba ng'aleese gaadi nga esooka oleke ki ekigenda mu maaso yeewunya oyo gw'olaba yakuba amazimu okisegedde kati tumaliriza tukwataganye wagenda okuva muwe contract oba muwaddeyo emitwalo gyange 5 egyagifunye gyabadde tagenda kukola ki kufuna okisegedde ekyo kyonna kyembagambye nti fambwe tulaba abatusaba obuyambi tulaba opportunity kubanga bwe nzija mu bulamu bwa God awo nja kumanya muko waffe abaho nja kumanya mother of 4 nja kumanya ani ate abantu ze ssente abantu ze ssente ntero kyogera ate nze buli nnaku nyongero kikakasa ngamba abantu buli nnaku oli bwambuuza Ibula njagala ssente nkoze ntyo ofuna ssente mugamba yagala abantu nga bwe weeyagala oba okimazi mba nkimazi eyo fyomulaba bw'ogamba abantu bw'otyo nga bawakana
nga twagala bantu nga twagala nnyo abantu naye nga tetufuna. Gwe bw'oba owulira ng'oyagala ssente gwe yagala abantu nga bwe weeyagala, naye kizibu mwe mugamba mubaagala ate nga mulimba. Omuntu oba omulimba okumwagala naye aba abiraba. Osegedde era atuuka naga gundi oyo alimu enkwe. Naye gwe yagala abantu nga bwe weeyagala. Ojja kuba oli awo nga bakoledde surprise nga bakuwadde $2,000,000. Ojja kuba oli awo nga ab'eddundu botasuubira, oli mu bizibu oyagala tereza mmotoka yo, wasabye Katonda. Oba oli awo nga bazze nazo bagalagala nga nno bagasse nako bambi tukuwadde katono tekamala naye kasiime, naye nga bo tebamanyi bwe kizitoye. Okitegedde? Kwe kwagala abantu. So nze bye nayize mu kufiirwa kwa Agatha kitalo nnyo, kimanyi balaba. Kitalo nnyo Agatha okufiirwa mamiwo. Naye ng'abantu bwe bayogedde ebingi ennyo nze nayizeemu ebintu bibiri. Ti omuntu bw'alwaza naga mujje munziruukirire, kyamakulu ogendayo. Kubanga bw'ogendayo bw'aba afiiriddwa towulira ng'oswala kubeera ku maziika. Oba tolabika nga bazze kulya mmere. Tofaanana nga bazze kulya mmere, ate era tofaanana nga kati kufe gye tubeera ng'ovudde ku beeno. Ne gye tubeera nti wabayo kamera nnyingi. Tofaanana bazze nti oyo nno ekimuleese kamera zimukole ki? Zimulabe nti naye yabaddewo. Okko omuntu ayinza okisuubira bw'atyo, naye ono eyafiiriddwa yaba akimanyi. Tulina ne gye tubadde eri nga tewali bya kamera ng'omuntu ono abeerawo. Kati tudduukirire bannaffe. Kye nayigidde ku Alpha Motors nti mu kudduukirira abantu osobola n'ofuniramu ebibyo ne bitambula nga totaddeemu. Nti Alpha Motors nze nja kiddamu tayinza oba yamuwaddeyo $1,000,000 oba 5 oba 10 oba 3, naye ssente ze yandisasudde okuba nga nze mumanya. Wabula nze omumanya ate nobwali mumanyi tegedde nga tumusaako nnyo. Ffe bwe tulaba obulango ku TV tubuuka bubuuke. Naye wano kubanga kwabadde kufiirwa nga buli muntu ayagala omumanyi, omuntu ajja ono agenda kwogera ki? Ntandika omumanya ne mbuuza abeerawa, akola biki, ate ne mpulira nga wange ne ngamba bwe naba njagala emmotoka njagenda ono. Kubanga muntu mulungi, kye bayita brand. Buli muntu alwana kubanga waatali abantu bagamba omuntu oyo mulungi. Okitegeera? To the extent ne kati tuli mu mukubira kalango kuba kuno shifa kuno abeerako n'abantu 200, 10 era n'abantu abajja ku channel eno tusasula okutuyisizaako obuki obulango bwaffe. Kati omusajja yakoze kirungi ayiseeko ku bwereere. Wandimwogeddeko ddi? Ekyo kye tugezaako gamba nti bw'obeererawo abantu era gwe omwogedde kati ogenda bisalamu. Togenda bisalamu. Soba naye tubeera eno nga tuli mu kuyisa bivvulu. Ng'oli bwe yabadde mu ddwaliro nga tayisa bivvulu. Ebintu ebirina amakulu ebisinga okuba eby'amakulu bibowa. Okisegeera birabika ng'ebibowa, birabika ng'ebyokutwala ebiseera ebingi ng'ebitaggwe. Bibeera bibowa. Naye oba oyagala ogenda mu maaso lwana nnyo okwenyigira mu bintu ebibowa. Si buli budde nti pat. Gwe oba owulira ng'oyagala nnyo ogenda mu maaso wenyigire nnyo mu bintu ebikola ki? Ebibowa, kubanga bibivaamu results ate ezireeta abazze okwagala kamera, okwagala. So tusaba buli atulaba, gwe bufuna chance n'otulaba, ofunye na chance wenyigiremu, tuleme kuleka mabega. Kubanga Yesu oli mutuyamba, kyo tekiriiko kubuuza oba otuyamba, naye naawe oba weeyamba. Kati nze Saddam Kasule tasobola kuba ndulu ne sidduka ebyaddala. Ali Dubai. Nyinza n'ogenda e Dubai ne nga njagala kulaba ku Saddam Kasule ono nga yakulina mu mutwe n'ogamba nga ndina mu mutwe. Kuliko nno bano abatera tulaba kulayivu oyambe n'atayamba naye n'akulaba shifa wazze nga yagala nno kunoonya kwekubiseeko kifaananyi. Gyali so bambi si mu bubi naye mutukwatireko, tubulayo emyezi mitono nnyo tumalirize kye twatandika.
twagala kukyusa nnyumba eno erabikeko bulungi ebeere nneneko tugaziye tubateeremu ka bizinensi. Lwaki tuli mubakolera ka bizinensi? Kubanga tetwagala basigale ng'era babasabiriza. Tetwagala basigale nga basabiriza. Ate era kino kankibagambe tekijjaawo nti kubanga Millicent baamukolera embaga ne Gaadi nti oba Gaadi yafuna amagulu ne galemala nti ate bwe ganaawona nti ate ye kinaagaana okulwala omutima. Era busobola kyanga era alwadde omutima. Obanga alwadde ekibumba oba ki kitegeeza nga era yeetaaga buki buyambi. So bwe kubaako kye mumutandikira at least asaba nenga naye ayinayo akake kakola ki kwatandikira. Tumuyinza obba muli mu kuyamba ye ate ne kubaako mufe bwe tutuula wano afuna ekizibu nga teyeetaaga buyambi nga Gaadi asobola okukwatayo naye emitwalo 10 kye bayita okusitula community. Yes. Ne ku surprise mulabye mitwalo 5. By the way njagala kwebaza abantu abo abakoze surprise. Nahwera Teopista mulaba abeerako nnyo mukyala Nowe Nasaazi Nyombi Shadia Nasaazi webale nnyo Nyombi Shadia Rachel Nasaazi bana n'abalala bangi kuba sibajjukira nnyo naye nga mwenna tubeebaza nnyo abakola olukolwe. Twebaza Hoshi Fashions yayambaza abantu bano olabye namba bwe video okitegeera. Tiimu yange ya Hypec nammwe tubeebaza ebifaananyi nga byabadde birungi. Kakuba nakoowa n'okwogera ku bifaananyi byaffe kuba buli efuluma biba birungi. Okitegeera. Naye tubeebaza omulimu gwe mukola. Wazizaako ekipande emabega ntwagateekako ku bino ebipya ebyafulumira kati tekuli. Nateekako ekipya ku bino ebifaananyi nga nsimayiringira ssente. Simayiro ya ssente yegende emabega ku mmotoka. Twebaza ne Edrinipo eyatudde mu kukola vidiyo eyo. Bana twagala vidiyo mugirabe mujyanirize. Okitegeera. Vidiyo tugirabe tugisuddiye tugisharinge. Twakutte vidiyo nenga bya ddala nga temulimu bakadde betupanze nga abooluganda baluganda enkuba n'etonnya. Okitegedde byonna byabadde Rio. Kati twagala mulabe vidiyo nga mukakasa kye mulaba kyabadde kyaki kya ddala. And we might premiere it on Sunday. So vidiyo eyo tugirinde eyinza obeera premiered on Sunday. Simanyi oba waliwo posting ebifaananyi byammwe tubadde obuvidiyo bwaffe bwonna. Simanyi oba waliwo kendeseeyo naye nga byebyo ebyange buli lwotulaba eddundu tuba twagala ssente za kuzimba bulamu bwa Garden Millicent. Tetuli mu kukola leero okusanyusa Millicent. Eryo Millicent essanyu limumala. Kati twagala bakyusa obulamu. Twagala babeere bulungi. Yes. Okwongereza kale oyogedde kali n'ozijukiza oli bwe yabuuzizza oli nti gwe wayambaani. Nze nyina abantu abajja mu inbox ebyaddala tukyuseemu nze nkyuseemu. Nze kankiyite bwe nti tuba tukyagala oluusi naye abantu bakukozesa n'owulira ng'okooye ebbanga lyonna. Gwe bibyo like emmotoka n'ekaddiira mu byobwereere eva time yo n'egendera mu byobwereere kati batukozesezza nnyo nakyuka n'embikyusaamu. Nti omuntu asobola okukugamba ng'obadde oyogera naye yeyita na mukwano gwo ku online kwali for 3 years nga mumanya abadde bweru. Oyogedde akantu ne kanzijukiza oli nadda n'agamba Shifa nagenzo otuukeeka nga wali obadde omumanya akola ssente azifuna tajjangako 5 gye kugamba nti nalabye ku channel yo ng'olina gw'oyamba naye nange bw'ojjira mu mbeera Shifa nkwagala nnyo oli wakabi n'ompaana nga gamba thank you nga nsimayiringirayo nga biggwa naye ate waliwo ngamba Shifa nkwagala nnyo thank you 10 liiryo mbaguredinga kati. Oli nga wayita emyaka 3 nga ddaga Shifa nno bulijjo tunyumya nakomyewo Uganda naye omanyeka nasanzeyo obuzibu kakati mpostingira bino ku online nkyazaako ku channel yo bannyambe sikyabikola
era message ezo nja zisoma ziba nyingi manyo ziddusa nenziteeka mu sipiidi ezanguwe ezimu mpuliriza bisemba nze nasulanga ntunula lwa bizibu by'abantu sijjaako ssimu ssebo nze nga neefuula obaani n'essimu yange terivaako neebake buli budde nsuubirayo bambi ajja nsaba obuyambi nsuubirayo gwe nyina okukubirira ewaabwe bambi nyina gwe nyina okukubirira kati mba ku stand by buli sande nkyalira baana b'abantu besimanyi shifampola okyalira owange ndi kusasula temula nti bagamba bakadaama bababba nze ndooza kuba social media nze alina bakadaama banziba wallahi bakadaama ne banziba oli yantumako ejjinja surprise eri bbaawe nenvuga olugendo neŋŋenda nga ŋŋamba ntaasa mbadde muwa ssente zange nnyingi kati njagala tulaba oba nteeba ssente zange ndekero zimwako nze bambika mutaasa omuwala ssente zifa bwe namala sho n'approving ekituufu nga muwadde amazima n'ambulokinga ssente ne zifa kati nkozeseddwa nnyo ne be muyita abamu bakadaama bali innocent nze bankozesezza kati nakoowa okubeera ekisiru kifala ontegedde bwe mulaba nga message ezo sikyaziwabudde kati nange obudde mbuwa bantu bano okitegedde kati nyina mami gwe tugenda okukolera nga 8 famire ye neeremesa oba baani bannange gwowaata omulabangako n'agamba nze shifa yagenda otegerera omukolo gwange buli kyasongako kyenkola kati oyo nfiirawo ne bwe mbawa ne bwantuma ebirala because akoze eki obudde bwange nabumala nnyo mu ebyo neŋŋamba oba nze ndiba mwavu forever okitegeera kati already nnyina bingi byenkwasaganya nabyo nga bookwasaganya nabo tebali kulowoozaako bbeezaabwe eva baba tebayina era bw'ojjira mu laavu ya kumpaana twewaane tukole ki tubuke kati bano bampositingira nnakomyewo natuuse eka byatabukamu shifa mutabani wange ajja omuyigiriza obwa driver akuvugira emmotoka nange nja kujja mu beeno nnoonye waba wakuyigiriza kubanga abantu baabwe tutudde nabo mpaka ssaawa 4 kyekyo kyogambye baako kyokola gwe wayambaani olumiriddwani ebyaddala nakyukamu oba ntondo nkaddiye naye bankozesezza nnyo I'm somehow tired ate abantu tebabiraba olinga ne bwe kaba ka comment nga waliwo abakkalakata talijja kuwolereza nti nze munange shifa mumanyi ebirungi bye bye bino wabula obimpaanira mu inbox tolimpolereza ate nga nkimanyi nti omanyi okabidde ku ssimu yange olw'omutima ogumenyese n'okabira ku ssimu yange olwa maama wo kubba n'onkabirira olw'abaana bo genda ocekinga oba bituufu basoma nkoze nnyo katola nti mubakabirira emmotoka yange nvuze mu byalo by'abantu nesensebuka naye waliwo yankolyako vidiyo n'agamba baserebu banako emmotoka ya shifa gukebe gugenda gukunkumuka naye nga bw'ovugira omukebe ogwo gukunkumuke talijja ng'agamba bambi aba akola ki nze naakatandika okweyagala mundeke neeyagaleko babadde banzise ne mu budde wennyina atotandika okwefaako kanfeeko benfaako bengenda nabo banange sijja sobola kukwasaganya munannemya n'ofumbirwa nzaala abaana abange buli lukya banzaalira abaana abapya mbikooyeemukko mu nsonyiwe shifaate kuno kye nazadde ebitama bibyo mukwano nja kiwaana ebitama naye kati mundeke mu famire nnyina bangi sisobola kweyawuzaamu tuwulira bulungi nga tuyamba naye sigenda kubeera hero wa buli omu okitegedde ate naddala ku bantu nga gwe toyina nga gwe tosobola nga gwakakokako by the way nenake mbadde neerabidde munzikirize enkasimbi eyo kannaku nno naye era nako kyabaddemu ekyokuyiga kinene nze mu ttiimu yange eyo gye muwulira ya great opportunity bwe tufiirwa ekitone ennyo ng'embeera etukutte tuli bubi tusobola okusondayo amabugo ga miliyoni ngezi naye tulina munnaffe nga lwe tuba tusonda talabikira ku lisiti owulira yalabiseeko omulundi gumu nga tulina munnaffe afiiriddwa naye nga oyo ye mukwano gwe nagenda olaba nga mulaba mu kuziika ate saaliyo Katonda najja n'abigera bubi ye bwe yafiiriddwa bulijjo tetufunangako kizibu kino bulijjo tufiirwa bajjajja bamaama bataata ono bwe yafiiriddwa mukyala we
ng'amulekedde abaana 2 waggwahi tewali yampadde yadde emitwalo 2 ezy'amabugo mu ttiimu yange ate nga saakibagambyeeko era nababikidde bubikizi tufiiriddwa kino mukwano gwaffe gundi afiiriddwa tewali mwana n'ogu yampadde yadde n'ennusu 10 bwe waayise waliwo alumirirwa omwe yaze ye ng'amanyi yasobeza najja netonena nga siyoona nsonyiwa nze sente za Ivan siziwadde kubanga nze mpulira bw'oba osoma amannya abatuyambyeko mbadde simuwulirangako konze kwe kumugamba nti siggwe wekka saafunye yadde 5 eby'amabugo okitegedde n'aŋŋamba n'abalala tebaleese ne mugamu naye mulayika mwakoze akakukulu kammwe temwaleese naga abantu bajja kukola ki bajja kuyiga okitegedde so bana kibeere kyakuyiga nga bwe kiri ewaffe ne ku balala omuntu obeerawo ng'olaba abantu tebakufaako naye okizangamu emabega ng'oli mbulumi obungi ng'ofa kizengako emabega obuuze naye nze bwe babadde bafiirwa kubanga bafuna ebizibu mbadde mbeerawo oba mbadde neefuula nti saawulidde kuba abantu abasinga baba batatubeerawo yeefuula nga ataawulidde ffe munaye buli tuba n'ebizibu omuntu yeefuula atawulira naye ogenda omulaba nga ye omwana we bw'abadda ku ssomero ng'awe essimu yagimanyi naye nga buli lwasanda ojja wano ng'ebyo byo tabiwulira nti lwasanda ogenda eddundu n'okola program oba project ya myezi 5 ng'okiriko naye nga tagiwulirangako naye ye n'akulaga nti ye omwana we lwadda ku ssomero amakinga sure nti gwe ebyo obimanya nti omwana wange agenda kutula senior 4 emitwalo 10 ginnemesezza n'omugamba munaye siriwo nindako ndi mu meeting ate meeting ezaaki naye ng'obadde mu bintu emyezi egi naye nga tamanyi kigenda mu maaso mu bulamu bwo lwakubidde akubuuza n'okubuuza kati meeting ogenda mu zaaki noga ono ye mukwano gwange taswadde kunsaba mitwalo 2 nga tamanyi byempitamu okitegeera aba bize so bino ebintu tubiyigireko nga tebinnatuuka wuwo so kati buli lukya tufuna abantu mu bulamu nga bano abeefuula nti tebafaayo bwe babaawo tuyina n'abafaayo kati twagala obudde tubuwa abakola ki abafaayo kati kyegambye wali nti essimu zijjula ne zikurashinga tonkurashingira ssimu na mboozi zo kugijjuzaye naye ng'ozze olaba gadi omuwulidde maama Enock omuwulidde baani obawulidde okitegeera kati shifa ono mulalamu Pro Max mujja nyiga wanje kati nno kino kiri ku ground nze program gye mbadde nga nkolamu eya Black naye omanyi omuntu okuwa surprise okugamba nti neyanziza nga kugamba ensolo ze mwampa zalwadde mwatuwa ensolo zammwe zonna ndwadde nogamba yeye ate abamu nga baŋŋamba nti ensolo namu naye nga ye omuntu okuwa like okugamba nti tweyanziza nga akugamba ensolo zammwe zakoze anoonya bisobye kati ate bw'afunayo omulala n'agamba at least nze nafunyeemuuko at least eyange yawase abo balabika beenoonyeza bwabe kuddamu kola ki kubawa naye kyembadde nsaba abantu ffenna nga tukyali wano totunulira kyaleero tunulira ekiddako mu programu nze mbadde nga mentoringa nga ndi mentor for almost it's 2 years now naye ng'omuntu mufo ky'okuwa like okuwa results ennungi ng'akugamba ensolo zammwe ze mwatuwa zasse ekisibo kiramba ensolo zammwe ze mwatuwa zirwala nnyo ng'akusalira musango kubanga mwakola ki mwamuwa at the end of that day ogenda okulaba ensolo ng'ate ye tefa naye nga ez'abalala zizikola ki awa results ku muntu omulala atakola ki n'akugamba mubeere eri naye ffe temutufaako era by the way ntwala omukisa guno bagamba mwenna ngenda kukolagana n'abantu abalala naye kino ekya gaadi tekigenda kukoma lwaleero nyinza okuba nga mbadde mbeera mu meetings nga mbeerawo naye nga Ibra we yagamba nti abeera n'obujja
bwalaba menta ngazina nange mbeera n'obujja ku muwala wa mama wa jjajja eno kanga ayimba nengamba atleast nga nze nzina nze nyimba naye ng'ate Mukama tasobola kuwa biki byonna kati bamikwano oluusi tulengerenga nga wala tulengerenga like olwaleero olengera olwaleero ekirungi lengera n'ekibi mu maaso kati nga olwaleero sigenda kubeera mmenta naye ate nze nfunira n'abantu abalala abalina empapula newoba tolina mpapula tusobola okuyiiya nengamba wali oyagala naye waliwo obuzibu obwakola ki obwatuukawo naye nga wali okola ki wali oyagala so kino ekintu kya shifa nze nno nali njagala nnyo nga naye otampa ssente ngenda mu vidiyo naye we nagendako mu vidiyo ne bampa ebiri nempulira nga ngamba buli vidiyo nino gikola ki nino gibeeramu naye ate kati ne bwe batampa nkola ki ngenda nembeeramu n'okuliyetinga talenti yo bayibuli etugamba nti ekitone kyo kikuseguliza okutuuka mu maaso g'abakulu kati nze ekitone kyange ekyokubeera like nali menta nenseguliza ekitone kyange ekyokubeera omuzinyi kuba nkimanyi eddundu teryasobola kuŋŋenda nange gwe nali ntya yali omuwala ogu Shiba eyali mu vidiyo abamanyi ne tugulawo katuuka eddundu era kye tulimu okukolako kati omuntu batugulira engoma byambalo era tugenda bikola eyo programu eddako ssente kikwekweto okweyimusa yes era batuwadde ssente tiimu ki yes Agnes Joy wulira engalo ezo ezibwatukanga akabaawo agenda kwonoona kasooke twebaze Agnes ku bigambo ebyo byonna byonjogedde mwe n'olabanga era ssente zisaana tiimu Shifa kubanga kasa ssente ezo Agnes ozireese lwa bigambo byange ate ebyange lwaki obwedda tuzire ate ebyange yakatuuka Agnes atuukidde ku mmenta atuukidde ku mmenta Agnes may God bless you toyanzege twongere akakadde just akakadde mu myezi ena gino so kati munnange obulamu bwebwo otuuka n'ogamba I'm tired so somehow I'm tired but tekigenda kunzijjako ate kutambula ne bentambula nabo nakeera nenkitegeera nti however much mentor oyinamu bali abagamba ensolo zaafudde n'oyinamu ne bali abalungi ng'otambula naabo ate buli lukya tusoma tuyiga nakitegeera nti sisobola kikola nzekke watali bantu sisobola kugamba nti sijja kubaawo watali bantu naye kati neerobozzamu otherwise soogwa eddalu n'ogweri ensi n'ogivaamu nga tolina kyoweekoleddeko naye nga bw'onajjukiza bwewakolera bagamba atulangira n'oyagala ojjukiza ogaye bannange nze yaliwo ku lwagundi ne gundi vaayo oyogere kati atulangira looza yakola nnyo so kati nebaza n'abansomesezza okutegeera okkizuula kikutwalira ebbanga naki okutegeera bannanga bingi ebyandwazanga alusa birimu bingi bannange naye nga kati nyinamu ku mirembe neneraliikirira ebyange neyaba abalala 100 omwana w'omulala bw'alwala nange mbange nze n'owulira ng'ofa bannange ate nga bo bw'otuuka okwowoola gaadi mwaka kuva guwedde bane tulina gaadi teyeenyeenya kyagamba takyandaba essimu yabula ye bwe biba ku bibye nga kuwola essimu eyitamu kati awo we natuuse naye nga mbaagala nnyo nyina bentambudde nabo nze nkubuli omuntu akwagala n'ebibye nze nyina omuntu gwe nnyumyako buli lunaku era nabadde oba n'oyo ne ŋŋamba omanyi buli wenvuga emmotoka eyo jjukira okufuna emmotoka eyo nagwa Kabenje eri neggwaawo nga tesobola kanikibwa bali bagiyita Granvie eringa Regius era yalwannyawo ku poliisi ekibuye kwe kuntunga enkovu eno gye mulaba naye nnyina omwami ali mu America he's a doctor yakeera bukeezi n'anteera $10,000 mu Western Union ziri ku mmotoka eyo
bantumangako nti munnange nyina jjajja wange mu kyalo twalayo sukaali kwegamba otuuka n'ekikuluma lwaki ye tansaba buyambi lwaki tansabaayo offer I'm even tortured natuuka n'omugamba mu kunnyamba oba nnyina we nakunyiiza okitegeera ndi tortured kyenyumya kya myaka 3 emabega nkyakiyimba ne kati ne bwe nsanga gwe simanyi ne mukako emboozi n'abapya mu bulamu bwange eyakammanya munyumiza omanyi nti waliyo omuntu eyasinziira mu Amerika nampa miliyoni 10 tayagala kumpa santi Shifa anegwanyiza tayagala nti Shifa simanya ate mwegulako kino tayagala kamera yakikola n'amala n'ababibye kubaza mbonyabonya n'okujjayo kubanga miliyoni bwe zikoona 10 mu Western Union bakugamba oli awandiikireko ebbaluwa n'embimusaba nampa IDs driving permit byonna n'abimpeereza nangamba ozifunye yo gimazeeyo nenkuba n'ebifaananyi nangamba lady yeyo gikyuse nemugamba njagala radio nno ya base neza touch eziraga YouTube nangamba kale kyuse emipiira naki nanyongera endala miliyoni 3 nasirika tiru today mpozi ngaalabyeyo kati ng'oluyimba hi nice song nadda ku bibye kati munsi abantu gye bali nga tali kugamba tansabangako ene offer kwegamba obeera uno weegomba n'ogamba singa abeerako sitaaka nangamba halo Shifa nyina gwe njagala owaka kaddo okayinawo okamumpeere nkewola ne bwe mba sikola ki kati ebyo ebintu bibalaga kinti okola ekintu ne kito kyalinga omuntu mbulamu ontegeera so kati mikwano twogedde bingi ayigamu mugenda tuuka wano mu mwasa emyaka 5 mumbuuze Shifa wakikola otya nsaba mu recording ng'emboozi zino muzitereke muzikomyengawo kuba myaka 5 mpulira nga nninza okubaako kyennaaba omutoyizi omuga emyaka 5 nalooza mingi tetwakalonda wano jejjuzi tetwankuddamu kulonda kati emyaka 5 nyina gye nneeraba naye bwe munaaba muyimirira okumbuuza tuwe ku tips wakikola otya yeeno gye muyita loko Shifa ali loko abeera mbakadde mukadde yeeno bye bino bwe bulamu bwange kati leero nandibadde ndi ku biiki ndaga ku mubiri nyina nnyashi yange nandibadde nange neesibye buli obugoye naye ndi eno munnaye gye baŋŋamba loko okitegeera singa ndi kwota masaaji saba kuyisaawo nekano waliwo mpereza message nangamba twogedde ku Alpha Motors ne views nezeeyongera so kati nsaba yisaawo kano nti Alpha Motors manyi bamanyi obusala tusaba toggwamu maanyi osigale ng'oyamba kubanga mu kuyambako ate mwafulumiddemu ebiboozi ebirala ate bino ayagala kukola bino kiyinza omalamu omuntu amaanyi n'amaliriza ng'agamba waye kambiveeko bajja kunjogerera bino na bino ffe abaabaddeyo n'abalabye twasiimye okitegeera omukolo gwadde gwa kitiibwa olwayo omusajja kubanga mu bantu bonna ababadde abakungubazi famire eri gwe yatendereza ekitegeeza nti yakoze nnyo naye ate mu kugisiima olw'obujja bwaffe abatalina kye twayambye emboozi ne tugikyusa ne twagala ogitwisitinga tiimu Shifa oyo amina thank you Prosi kama kuwa mukisa so people like Alpha temukyuka because boogedde bino ffe batwogerera bingi nnyo buli lunaku ate twasiimye so saagala abantu munkootinge bubi mujja bisala mugambe nti kibuuka yagambye era wabadde okuba kalango no Alpha tukwebaza tuli mu bya gaadi biri biringa bitane nawe bitukwatirako naye twakirabye so tukwebaza okubanga wayimiririddewo abantu abo mu mbeera esinga okuba enzibu ennyo omuntu okufiirwa maama we atamufiirwangako sikusabira omufiirwe nsaba tomanya kye twayita mu ffe kye tuyiseemu obukulu omufiirwa ng'oli muto tobitegeera naye bw'oba mukulu nkusabira tekikutuukako kati bw'ofuna abantu nga ba Alpha naffe singa baaliwo ku baffe bwe tomanyi
naye so tukwebaza abantu tebakumalaamu amaanyi nkwegayiridde yongera obererawo abaana bonna yenna ze ng'asaba obuyambi. Ate bw'anajja mu inbox engeri gye twagala okyusa emmotoka osanga bwe naafunayo 5 nga nzissa nawe 2 akakadde bw'anaaba azze munnange tomanya so bebyo byange so mukwogera ndaba bwe njogera ebyenjera aba tiimu Ibula temwenye tiimu Ibula tebenyeenya nako kati labayo kanyongereko ne kano kengenda okuggalawo nako nkimanyi ngenda kwongereza ku kyokuggwamu amaanyi ku betuyamba obutaggwamu maanyi abatulaba kati totawaanya simu kankayiseewo kano abagenda otutegeera bagenda kitegeera bangoberera ekyobutaggwamu maanyi kino kyankaabya was heart kyaliwo last year nakikunyumizaako nyina omwana gwentobye naye namusinkana mu bulamu nga yafuna obulwadde nemwagala nemuwalaavu nemugamba nze Shifa gwe balaba ku TV ow'amaanyi ndabanga sistawo mamiwo mugandawo Thank you, Aggie. Sigo nagambia tuwe akakadde. Aggie sigo nasabye akakadde. Obulayo emitwalo 9 kankayiseewo kuba mbadde mumbuuza nayagala nsigale nga mumulabanga bwe namubalaga naye ate lwaki kinnuma nzekka ng'ate njogera ku kyokkowa okunkozesa nkeera njagala omwana namwagala ebya kamera n'ebitali bya kamera byesobola kugamba nsi ng'ali mu situation ey'obulwadde mukimanyi bwe ngamba obulwadde ng'alina n'akaana ka bebi nga nako kaafuna obulwadde omwana ajja mu bulamu bwange njagala omwana nalwana entalo ze ezaalimu ne poliisi ku gye yali akolera nti yampita mbeeko vidiyo gye mmukolera bwe namukolera vidiyo ne mugamba confessinga abantu gy'okola obwawo sigaalo nti olina obulwadde kuba okola mu baana bato kubanga bwe nteekayo vidiyo gye kkoledde bagenda giraba babboosi bo nennumirirwa ng'omuntu I went ahead nesituka ndabe kuba vidiyo yagera tebaliyo n'abalimba gy'alaga nansisinkana nga ndabye ku Spark TV najjayo ennamba yange nannoonya eyali okumuyamba mu mukolere ne kivaamu ekyo ne mwagala ebitali byakwebuzaabuza nga nze mbeera neeka nendya emmere ne ŋŋamba oba kannyabo kalidde ki n'enkuba essimu ebyo nno oba oyamba ssente ezitali mb'ozijje ku kamera wabula oyamba zizo kati nga njagala omwana nga ntema empenda musanyusizza ntya kuba mmanyi nti omuntu afunye obulwadde obwo bw'osanyusa omutima gwe asooka okuddawo n'abaherethe yalina emboozi ennungi ne mugamba emboozi yo tusoogizannya mu firimu ne nnoonya zorganization ne tugenda ne nkutwala mu masomero ng'osomesa kozi yali wiiringa okusomesa yandaga nti ye bwe bamukebera obulwadde tebulaga abasajja abamu bw'abafuna yabeegayirira obbagamba nti am sick naye ye obulwadde tebulabika ekyo nakyo ne kinshookinga nenga waliyo n'embeera bwetyo kweganga nange ndi mmusomerako ninjagala omwana ne mugaba ekikulumye ku mutima ŋŋamba kitegeeza byebyo ebimu byenkugamba nti nze nalekangako essimu ekiro tevaako eyange nga Shifa kwegamba ye muntu gw'okubira 10 njiteeka mu ku piro yandindwaziza n'okundwaza nti nze simu zange ziba wansi wa piro ezo Airtel and MTN tebanoonyangako ne bambulwa ate bwe nva mu tulo siddamu kwebaka kati ntuuka kiro matumbi budde story efuluma abamukozesa baamulaga kiryoke tugenda muyamba yeebale confessinga bwe baamala ne bafuna gye baamusuula ne bamusindikira bakifeesi bamutiisetiisenga ku luggi adduke waka bakuba ku luggi addukewo yekyawe omwana nenkola kinze nenkisensinga nti abamukozesa bayeka be bali mutiisatiisa banoonye bamugoba mu bulamu bwe tebalina we bamugoba munnange ekyavaamu one day yali birthday ye nakola birthday ndoza namukolera pato baza mirundi 3 namusurprisingira gy'abeera nengenda nga mutwala kubanze muntu akulebeesa mbagagga bange nenkubira halo ajatikalo bambi kandeeta omwana ono omuzzeemu amaanyi omukansoli ng'omumpeereyo kasente ate buli wenkuwa omuntu wange akumpeere kasente nze ze yandimpadde tampa
anti Shifa gwe yagala tukuwere muntu gwe tetujja kuwa okitegeera kitegeeza nze nesaddaase nenfiirwa gwofune ne mulebeesa mututte nkubidde Roger manager wa Spice ne mutwala Spice bambi akaana tu celebrating enako kasanyuke kazimbe kamanye nti ina abanene mbatuuseeko nonyamuwa self love addemu okwekkiririzaamu buli omu munoonyezza nange gye seetwala nti byange mbututte Spice yamuwa engatto bamuwadde ku ngoye bamuwadde biki tutobye leero gambye mami kati njagala kusoma kyalaani mami kati njagala kyolumu n'omugamba omanyi kati tukoleyo ka video sisobola byonna bikuyamba nzekka tukoleyo ka video bakulabe tufune abatuyamba tuguze n'ettaka ayina ettaka mannya ge kyekyo kyegambye mami Christine gwe yaŋŋambako naŋŋamba Shifa twalina ozimbira omwana tukoze tutya konze munnange oyo tusooke tudde ku gaadi ye story eyo gye mbadde nnyumya njagadde omwana mugambye kati nga muli ŋŋamba bw'anaafuna ewuwe ne muterako obuluumu busatu obwabapangisa n'asula mukamu asigala asolooza byonna ndi mwetalira abeerokke ebimu okwata video ebimu tokwata olumu nakwata ba Enoka bonna mbambazza mbatwale balaba oli mwana munnaabwe omwana afune emikwana abato banne kwegamba buli kimu mpulira nga nakikola nga ŋŋambo basinga nakolera oba muntu atya ne mulaga nti tetukwenyinyala osobola okuhaginga abanene osobola sente tezikubula I did everything nkyusizza ennyambala ye nze akaviiri nkubira enviiri ezo zikyuse tezikyanyuma mukwano afuuse buli kimu mubuzza kati oyagala kyekiddako nali mutwala mu studio arecordinga ennyimba z'obulwadde obwo tugende mu masomero afuuke bize kuba yalina emboozi ennungi esobola okusomesa abaana abato kubanga obulwadde alaga yabufunira mu P6 P7 the first time ate nga abufuna mwana munne gwasoma naye student kati abaana tebakimanya abali mu primary nti osobola okufuna obulwadde bamanyi tebalina na magezi gagamba muntu nti tutestinge nemwe abali wano mba muŋŋambye amazima ku mu primary tekuli yalina magezi gagamba muntu nti tukole ki ndikebe secondary tebalina magezi gagamba kati amanyi nti waliwo abazaalibwa nabo mulimu abafuna nga balina ba sugar daddy so nalaba omwana ng'asobola okwefuukira ekyakabi afuuke kansalo w'amaanyi organizations mutwale kati munnange bingi yajja nzannya emizannyo mingi nannimba bingi nga bimenya omutima muwadde abantu be muwadde contact atanjogererayo ebigambo kati azayogera ebigambo ntabudde n'abantu ekyo tekyakoma Katonda amuvaamu Katonda wange muno era yatonyesezza enkuba we tugyetaagira kati ntuuka bwenti munoonyaako kubanze bwakyanga bukimmalo okumala obumazi wiiki 3 nga sinneesitukira ku ssimu oweereza ssente nga sinneesitukira genda waali mpulira kintu kyalinga like njagala mulabe in person afunye omulimu ebyo ne bakola mu bikampani oba bitegedde ntugeze muvete batutte ababatero tambula ku Jinja Road abakola mu factory bikie mujjeyo mugambe bijja kuwa stress oyino mire dagala mbudde erimu alimirisa mazigo kya tuyino banezi fulasika tuyino bingi akedda ngamba njagala kola kabanda kanyanya simanya na butungulu nkakoze kati ako kamnyineza akabanda akazikola naye ate fridge woba ojagala mweyo yo katukoleyo ka video osanga abayatugulira fridge akedde njagala yiga byalani kati ate munnange ngamba kati kanfune zenkuwaayo kati buki olunaku nali mutwalidde emitwalo 4 nze sondedde sizizze ku online tutandikireko ebyokusoma ebyalaani olwo ndabe ne ka business nga ndaba kigenda sanyusa audience yange nti muwala wange munnange yaguddewo business ye she's a business owner ndabe n'atugulira ka fridge gamba reconnect munnange ntuuka Junior nyambe kawa connectinge kweneina munnange ntuuka ngende eri omwana kati nali nvuga bwente emmotoka tutuuka ngamba aba kamera olwo nja tukwateyo ka video byagala bingi binsuseeko jukira nyina school fees w'omwana gwe sirina anyambako njogererako online bwe waba awanyambako aveeyo agambe nti Shifa nkuweerezanga ssente z'omwana buli ttaamu nyina omwana sigamba Isaac era Isaac nyina nyambako mwogera eyo omukyala amuyita Sempa ali mu America yanyamba ku school fees za Isaac so n'omwana gwe njogerako muto
sirina amunyambako. N'omwana yali yamuzzana mu kyalo ne mugamba essanyu ly'omwana wo kukubeera kumpi. Lwe tutaliiwo ffe boyogera nabo osanyuka ne kibbebi kyo. N'omanya kiridde kitya kuba nakyo kikola kimira eddagala. Munnange omwana tutuuka ku olwo netisse n'obusente bwange. Kati ate nze atuuka mu kitundu. Nyina akakodyo kano. Bwe mmanya nti tupangisizza wano ennyumba. Ne mpaakinga wali emmotoka yange. Ntunuulira neiba mbaamu n'omutwalo 2. Ne mmanya nti bwe nsanyusa banneiba bali bajja manyi olinayo shifa naawe bakusanyuse. Kati ntuuka. Mpa abaana kamera mbagamba mutandike okukola ki kati bebi we bwandaba ndabira eri. Mami muzungu. Bebi ansanyukira mami muzungu azze anti fenzo by'empeera zaffe bye tugabana mami muzungu. Kati gwe wantuuma Angel. Kati mami muzungu atuuka nsooka nnemera mu mmotoka ne nyambala engatto naye ngamba avuga soko oyitewoko tukyuke lumunze yanyo tunula gyenzira. Kati munnange asigala kumbe bamutaddeko kana akantu akasika amaloboozi nga tategedde. Ntegesa akasente kange wanako okuwa abeekyala abakyala nga 6 bamubeerako because njagala bw'oba oyina empisa embi ku kitundu njagala bakwagala olwa shifa nti mune w'amaanyi njagala nnyo zimbisa mikwano gyange nti w'amaanyi alinayo shifa amusitukira najja ne mu ghetto. Kale baba bawakana nti waliwo abantu abakeera naga shifa amanyi nti eno mbagamba njogera naawe bawakana. Kati nsituka n'enzija gye bayita ghetto. Bamanye nti ndi mukwano go tulidde mu sowaani emu tuli ba mukwano. Nze manyi kikuweesa credit. Kati nsituka ngenda bamutaddeko sound tamanyi kana akamaloboozi. Abaana batandise ofiriminga. Abakyala bamubuuza olwo ali kabanda wapya eri ewaka gy'abeera batumanyi. Awakana nabatwalira dda baketi za KFC netegesa obupato obutali nawo musikira mikwano kozize manyi okukukwanirako ng'omukyala bwe yankwana wano. Nsobola okukukwanirako nti oli bw'omu oyina mikwano ne nkukwanirako emikwano. Kati ewaka twakwanayo dda kati njagala mukwanire waakolera. Munnange ntuuka. Bamutaddeko amaloboozi tugenze kukyuka. Abakyala bamubuuza mbirina bu voice. Kuba nakakuwulizaako nawulizaako Gertrude yakawulira ne Nassazi. Ntuuka abagamba bamubuuza ate abo shifa ate abo batambula nabo be baani bali mu zi t-shirt. Kyava abagamba ekyo nno nga kyeraga. Buli kye kikola kiba kya kamera. Buli kyakola kiba kya kamera kyeraga kati era kizze koba ni kati fe tukoleyo kyawo. Ko ye mwemba mwagala mbeereewo tukyamuka bate mwagala mugende mwekweke. Okiwulira mbiina maloboozi awo. Byenkugamba bya mwaka guwedde naye nsasuddewo ttaamu eziwera omwana asome because naye yayita kisuubira yali amanyi mumaze. Ne saabiteekamu mwana. Nti ekyo kyeraga bwe kityo kitambula n'amakamera n'abantu bangi. Jjukira byonsaba bingi. Tunoonyaako wali obuyambi. Nange sigwa aweerera baganda bange oba abaana b'abaganda bange. Kati oli muganda nange uli alina abaana omwana we asoma nze amumuweererera. Kati tutuuka nze nvaayo kinnyabo nsinika ebinnyo be bava okunvumiramu mbawadde 2 omutwalo obwana bwonna mbuwadde awo nsipendinzeewo 6 bati nkikolera ggwe kuba sirina kye mbaagaza sigenda basa bamazzi ga kunywa sigenda kudda si wembeera. I'm doing it for you. Gwe nkuleeta eddaana balimba bategekeddeyo 6 nzisondedde ebbanga siziina ne wenzijja simanyi wenzizaawo. Na bali bagambye kyeraga jjukira balaze kyeraga n'amakamera nze nzize mbawadde simanyi. Kati tutuuka ntuula naye tunyumyamu mu kansolinga mubuulira ina bakukuta nabo bamuwa obuyambi annimba. Kati gwe wano nga bwomanyi okuŋŋamba Christine no yampaddeyo 5 tulye ku nkoko bitegeera. Kati ye bamuyisa ano n'ebintu beri bandaga babimuwa yandaga tebabimpangako abo bafere za butambuza ne mubuza bafere gwe yambe bateresa. Nagenze nsuubira kino kwegamba tunyumya kwolo luggwa kati tutuukeeko abaana beeditinga video. Bansaliramu akantu bambuuza mami ne kano tukalekemu. Bampeereza kalinga bagamba gweraga guzze n'amaalo gaagwo gwanti buli guba n'amakamera gwa butaala nnyo oyo gwe mulaba
yaliko ku baba kati ali ku Spark. Ababulidde profile yange yonna ogyonoonye bodda mu kamera akaaba n'obuziga bannange mami wootali mbabuulira ebitwetera okwekyawa bannange wootandibadde nandibadde ntya yamanya mwagalirako ababe natandika okuŋŋamba senga wange ow'egindi yandera anti nze muntu akuwa comfort eyo like notandika negamba senga bambi yakulera katumweyo Gomez. I'm that person. Munnange omwana atuuka nkola ekintu ekyo namenyeko omutima abaana bampeereza ndi mbuliri bwange ku makya ne basereeti jamuwe yankutte n'abasirikale batukwata nga tuva uwe ne batukuba ekipapula kya $15,000 omwana n'agamba kizze kweraga nga bulijjo kyeraga buli budde nakafuula ringtone nkateekamu headset nenkawuliriza buli wemba ngendo ova ku mulamwa nga ndaba nkozesebwa. I listen to her words. Tekisobola kunva kati ku mutima anti mwagala nnyo bino ebyokulimba sonyiwa weerabire so okusonyiwa kubanga nkuwa nesobola kwerabira ne manya nti ne bano bakola ki bajjiramu namenyeko omutima nene ŋŋamba nti kasita gwa nfunyeemu ne mugamba kati anti ndi wa kamera ngenda sigala nga nkuwanga ne mu kamera sikutaddemu bati ekyange kya mwana kati yakifiiringa dda nti wajjanga amuwa olugoye nti lwambale wajjanga nti kamera tojagala nange nakujja mu kamera zange mbuliddwa benteekamu ng'obivugidde amafuta byabwerera abantu bagenda ne balowooza YouTube tufunamu naye nga sente zooteekamu kati tugeze wano nakateekako data wa $16,000 ku simu 2 kati eyo video egenda zikola amafuta egakoze guba mutima kati neŋŋamba kansigaze okweraga kwange ogwomu mba nkuwonye onyambye ompewudde gwe tomanyi bwensula nga ntunula jjukira omuntu alwala ate buli wagamba ndwaddeko n'ogamba leero bukya lwaseseeko n'olaba nga taddeyo ka video ku TikTok wagamba mukama weebale wuuya musanyufu asekako ontegeera kati yanzijjako saagala nnimbe yampewula ekifo ekyo nenteekawo abalala omwana namusigaza bati ate tasobolera bba kimu luli kubanga luli nakeeranga nenkuwa naye neŋŋamba kati kamba twaleko ku beach kamba vuge mbatwaleko entebe kamba twale balyeko mu KFC balaba abazungu ebyo mba mbijjeewo kati ate nze nja sigala nga nkola ki nga wendi kati nkizza kwoli nti taggwamu maanyi n'abo tubafuniramu bingi. Emboze yajogedderwa Alpha Motors nti ebigambo ebyamwogereddwako oluvannyuma lw'okubeererawo abantu bali ababiri Agatha ne Tom Dimbu tufunga bw'ogiwulira oyinza okuggwamu amaanyi oyinza obutaggwamu maanyi kwabo naye ku balala n'otabiyingiramu noga bwe nabeererawo Agatha bansibako bino kati ono Ibula bwazze ng'asaba kansigale ebbali ebyaluli nakola ki nabiraba okitegeera so kye tubadde tuwogezaako okunnyonnyola Shifa kye yayitamu oba kye yafuna nti omuntu gw'ojjanga omubeererawo ye n'agamba nno kibikola lwa kamera kyagala nnyo kamera okitegeera personally nze bintuseeko nnyo naye nze abantu nabagamba nze njagala nnyo kamera bwe ntandika okugaba ngabira mu kamera newankubadde waliyo bennyamba nga tewali kamera era sigwondagira naye bwe kibanga kikwetaagisa kamera nja kuteekawo ki kamera okitegedde obujulizi bwa makulu nnyo mu buli kintu ffe abamu tetuziteekawo because mbu tuba tugenda nakunoonya buyambi naye ate ffe olwedde wabaawo abatuwadde ng'oli agambye ogenda waagundi nange ninawe 10 kati obutazikubbisa yina okukwata vidiyo olage nti 10 lyo lyatuuse naye akugamba saagala kamera bw'omubuuza gwe wali tubeere b'amazima gwe bani b'obeereddewo kale nga teziriiwo nga tabalina okitegeera kuba tuba tubeerawo abaffe oba abantu nga tetwetaaga kusabirako era tetusaba okitegeera tosobola saba kati for example nga kyembagaye nti kati nina maama mu ddwaliro wali ondabeeko wali olaye ku bifaananyi nti osobola okundaba nabyo naye bwe mba seetaaga kusaba buyambi bwamwe sigenda muteeka mu kamera
naye wano tusaba kamera tuziteekawo kubanga tuba tukimanyi nti ekintu kyeruli mu kukola kyetaaga ssente nnyingi tetuzirina. Naye olina omusanga ng'agambye abo baagala nnyo kamera naba bakamera n'ogamba so temuggwamu maanyi mwenna abayamba gwe buli lw'oyamba ebiseera ebisinga omuntu agenda kuvaayo akwogerere naye omuntu oyo aba ayagala nnyo kyokola kyennyini kyokola kyaba asinga okwagala kati because takisobola omutima tagwira kati ate asalawo kwogerera akikutamye. Oh, thank you my love. Amanze ate bagamba nammwe wano buli lunaku mumpeere mu kamera bulijjo siwe mbagamba bamanyi okumpeera eyo emabega ne bagamba lwaki temumpeera mu kamera nange njala kumpeera mu kamera bamanye nti nammwe mugaba okitegedde bale tusanyisa omulabako ate okumanya omuntu nga mukalu omanyi mbuuza nti yagamba atya nga ntegedde nakwata ka audio enkeera nenkamuforwardingira ku ssimu ye nabagamba mukansaliremu nga bwe kali nenforwardinga bwetta ku ssimu ye nemugamba thank you my love nemugamba neyanziza nayina omwebaza kuba yante kituufu nagamba naye mbadde musiru nga pulaani gye mukoledde njagala labe ku kino bwe mutala organization kuba mbayina nyina ekibiina bakiyita Pina Uganda mulimu supercharger mumumanyi supercharger Moses Nsubuga ayimba ennyimba mumumanyi nyina kibiina kiramba nayina ne wentandikira bagiyita Pina Uganda nali nkozeeko surprise nga abazungu be babantumyemu am connected akatono ako kenkozesezza obulungi media ate nga bonna bali willing nga ngenda bayitamu tunoonye tuzimbe nga we tutuuse nga byonna nno bya speed nga boolaba be byadduka speed ebibyo byali bya speed mu myezi 2 ng'omuntu ogenda fuuka land road ng'ate omwana asoma tolina kweraliikirira yammenya omutima bwe namuwaka audio yagamba era nabadde mbyogera nkimanyi ojja biwulira omanyi njagala nnyo okukulekera ekikyovuye nabadde nkimanyi ojja biwulira nange nenjogera era oza saalabye nti bantaddeko obuntu konze kale neyanza switi obubaka mbufunye bwe yamala n'agamba ne wayita essaawa ndowooza oba neyeebuuza oba n'alowooza natandika amaziga mami nsonyiwa simanyi kyambaddeko naye tiru naawo kale ontiisa lwaki twekengera mba nkulabamu nti bw'ofuna chance enkola ekintu nga bakugula osobola bw'okinkoledde nga gwanfunamu bwe yamala tiru today yeegomba okuddamu tutuuleko ku mmeeza emu tulye ku kyokulya kimu ekitali kyangu tamanyi bantu bameka abankubira buli lunaku nteeke sitole zaabwe ku mpewo omanyi lwaki saagala byateekateekayo sitole bansimanya nnina obuzibu bimaliriza mbiyingiddemu ngenda teekayo sitole y'omuntu malirize ng'ate binkutteko nange mbiyingiddemu nnyo kyova olaba olumu nkola ki mbyewala babadde bambuuza abamutegedde mumutegedde abali involved nga tumuyamba mukimanyi that's what happened nenze bwe nsuubiza omuntu nti simusuula mba simusuula era betutabuse nabo biva ku bo nga be bankosezza sikeerangako kulumya muntu nga nze nyimirire nkulumye neefuula ebigambo byange bo be banfiirwa nga be babikoze siina gwe nakeerako ne nga nti nnwana na muntu ono ne bigaana buli omu mba nnyina reason lwaki ne ngamba eyo siddayo kuba gwe abaafunamu kitegeeza bwe kuba omugongo ne sidda nze nja sigala nga ntambuza obulamu bwange ate ogenda kunkyaya balala si bonna nti babi naye neebaza mukama eyamundaga kuba natuulanga naye ne tulya ngamba so comfortable naye muleese ewange njagala buli budde alabe ebirungi buli budde nja muzzaamu ssuubi nga manyi nti kwe kubeera omulamu suubi era wali omuwadde obulamu obwadda nze akeera ne mugamba data ku ssimu kwali nga njagala yeekuumire ku social media ng'alaba oyo data n'omuteekako yakaayaka ewaka kiki omwana genda omuguli awo ku chips mukyusa enviiri ebyaddala namwagala sejjusa omukwano nagumuwa era ajja kugamba nagumuwa mu bbanga ettono ali ku supiidi ye byebyo munnange musule bulungi tubaagala nnyo omulamwa God and Millicent must shine tunyumya bingi naye mmanyi tuyiga
tuyigiramu naawe ali eyo bw'oba olina omuntu akutteko akuyamba, it's a sacrifice. Mubawe respect, mubasabire bw'oba tonsasudde kumpa ate tonyonoona. Benzizeemu bandaba ku TV banneiba nawe nyonoonyeeyo. Kati ekyo olulala nja kukomawo n'emboozi endala yali y'omowino. Nyinayo omukwano gwange bino bye ŋŋamba bannaffe tutambulira omuntu buli wamu. Kumba oli yabba engoye zange ng'aziwaddemu eyo biki kati nja baddira n'emboozi eyo nayo. Oyo yanteerako ne acid mu buli pushayina buno bwe tunyiga. Obujjukira bwe twanyiganga ntwesiiga ku mimwa. Era abaamanya emboozi eyo olutalo olwo oyo yafulumira ne mu bukedde ku front page. Oyo ndikomawo oyo amaze emyaka oba giri 8-10 bamuyita Zainabu. Agenda agamba namuloga naye nze habo manyi mululuuza waliwo kanako obukoola obutono akawonya omusujja n'omujaaja n'ekigaji bye mmanyi kati wemba namulogesa ebyo alhamdulillah naye agabanyeeko yanteera acid ne banyiga owa battery muli pushayina n'enzigi emimwa lwakumwagala olwo omuntu azze yakungulya kapoloti unsurprising ayitidde mu ye nayagala nfe. Eyo emboozi ya lulala bwe mutulaba nga tuli bakoowu mutuleke. Tusomose okufa emirundi mingi. Oyo yakoma waba mumanyi Zainabu. Ate Zainabu muzairu wona agenda launchinga film. Yes, I know. Jakira Sudi abali mu movie industry bamumanyi yani. Naye okuyamba bwe kutyo. Bamumanyi bwekera story eyo ya myaka emabega nga ndi muto. Waliwo omuntu yangamba oboyagala oyo nampaana mu bantu n'agamba wampa connection nze ono mwana muto naye muyita maama era byennyini bino n'agamba nze nafuuka landiroodi lwa mwana oyo omuto gwe mulaba abimpaanye ku pate. Oyo emboozi nja koma aba firimu emabega abamanyi shifo ow'emabega ng'azannya bina Uganda eyo emboozi mugimanyi. Mwiraba musule bulungi. Doze nembozi tufulamu kyakuyiga nnyo ddala. Muginzijukiza mmanyi okwerabira. Abajjukira bajja kujjukira mulimu ababedde ba ttiimu shifa emyaka awo emabega egiwerako awo. So okukubayita omanyi nayingira mu movie industry nga nyina emyaka 16 natandika olabwa ku TV at 16 years. Munoonyeka firimu bakayita Ndeka Nsome, age is just a number. Nazannyanga Rita nga omuwale yalimu nga ayagala ba sugar daddy n'alemu okusoma n'afuna obulwadde yenze yazannya movie eyo at 16. Ndeka Nsome ngenda oyo mwami muzeiru bo waye yali sugar daddy bambi. That's why ku Friday tugende tumusupporting tumuselebrating golden journey of Mzeiru Lubowa Yasin abo bandera bazadde bange nnyo mu movie industry. So I'll be there on Friday, please. Let's be there. Tubakubereko mbugalo Mzeiru Lubowa. Kati abo be balwana olutalo lw'oyo omutemu. Omutemu oyo be balulwana. Masabiro kujogerera. Kikabeera mbakadde. Akolayo ky'abantu kyembagambe temunyomba abantu teri muntu atalina mugaso. Teri abantu balina emigaso. Jjajja eno katweyanziza, jjajja Peace tweyanziza, menta mwenna bye mukolera diva. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Menta mwamu ebijanjalo ebibisi, jjajja eno kamuwogo. Atalina ebijanjale alina family ennene kati ebijanjalo ebibisi biba bimukolera. Temumusaba yadde 10 akekereza n'okukekereza naye ng'akekereza ku bbiru y'ebaka naye abantu b'ebaka mwebale nnyo mwebalire ddala kyemukolera shifa nga temwagala kubeera mu kamera. Asiima nnyo asiimira ddala ebijanjalo kasooli abawa medicine ennimiro walimira bannange byonna tusiima. Jjajja Kase Jjajja Kase maama wa Gadi e Kampala, Jjajja Enoka bana tulinayo maama Nanyonga, banange tulinayo Christine Nagawa, Nalongo mwannyina omulungi, maama Millicent, tulinayo Vice erinnya lyakulemerako bana tena kwesimbako ku kyalo.
ate nga temanyi nti oli vice wa bino ebintu naye twebaza Katonda balowooza wa kyalo naye twebaza Katonda kubanga otukuze bulungi nnyo banange mwebale nnyo mwebalire ddala tugenda kuwaniriza jjajja eno kaatuwe saala esembayo ffenna twewombeeke ku lw'ekisa kya Katonda atuwe saala esembayo Mukama twebaza Katonda tubeereddewo okuva we twatandise okutuuka kaakati ate twebaza Mukama atambuza bannaffe engendo empanvu nga bayita mu mmotoka mu bidduka ng'ate be babivuga Mukama n'abatambuza n'abatuusa tumwebaze nammwe mwenna Mukama baasobozesezza olwaleero badde lunaku luzibu tusibye mu kuziika naye ate era ne musobola okubeerawo amiina bambi mwebale nnyo mwebaliye ddala weewaawo kitaffe omwagalwa ayinza byonna oliwo omutukuvu kabaka ssebo osaanidde amatendo n'ekitiibwa teri tukwebaza mukwano gwaffe olw'olunaku luno taata weebale otukoledde olunaku olungi weebale otuwadde obulamu tukwebaza nnyo Mukama weewaawo newankubadde waliwo ate era abagenze naye tukwebaza kuba teffe okyatuleseewo era otututte n'okuzika ate era netukomawo nga twebalamu nga tetufunye kabenje konna ng'emmotoka zibadde nnyingi Mukama weebale tukwebaza nno mukwano gwaffe olwa Mami Hope Kifa ne Uncle Ibra Mukama wange abeewaddeyo okukola omulimu omulungi mu kifo kino okulabika nga Gadi ne Millicent Mukama nga bashayininga taata omulungi tukwebaza kubanga oli wamu nabo gwobawo ekisa ekyo weebale batambuza weebale kubayisa mu ngendo ne batuuka mirembe ate era kitaffe omwagalwa ayinza byonna weebale n'olwa ttiimu yonna ya Hope Kifa gye bakola nayo weebale lw'amagezi g'obawadde weebale obusobozi bw'obawadde weebale lwa Mami Hope omutima gwe wamuwa okuyaayaana n'okuyamba newankubadde ng'afuniddemu ebizibu bingi ebyo tebisobola kubulamu abantu bangi abantu tebategerekeka emitima gyabwe naye tukwebaza kubanga omutaasizza entalo nnyingi omulwaniridde taata n'olwaliro twongera okuwonga olunaku luno mu ndagaano y'omusaibo nga bannaffe bagenda kusimbula okuva wano bagende mu mmotoka ate era batambule tubateeka mu mikono gy'Omukama bakulembere bw'oba obatambuza paka okubatuusa tukwebaza olw'abantu b'eddundu b'owadde ekisa okubeera mu mukolo guno okubeera nga beewaddeyo mu meeting zino okulabika nga Gadi ne Millicent Mukama bashayininga weebale byonna by'obakozesezza weebale okuweewaayo okuweewaddeyo tubasabidde obulamu tubasabidde obugabirizi tusabye Mukama oyongere otugabirira ogaziye ensalo zaffe Mukama sobole okubeera abawagizi mukwano gwaffe aba Millicent ne Gadi ate era tulabe tugenda kulaba ku ekyo Mukama kye tuli mu kutegekera tugenda kirabako nga bwe wakola embaga twaleka balini kibaawo mbaga n'ogikola neggwa na kino kigenda kuggwa Mukama erinnya lyo lisobole okugulumizibwa n'abaana bo basobole okubeera nga beeyagala nga bali mu bulamu obulungi ate Mukama kye bayaayaanira nti obakola obulungi nabo basobole okukola abalala obulungi ekyo mukimanyi Mukama kikusanyusa era ogenda kibakolera taffe omwagalwa tuwaddeyo bonna buli ava wano okudda ewakaawe Mukama kulembere twongere obulamu twongere obusobozi okwongera okukola n'olunaku oluddako tuluteeka mikono gyo Sande ejja tunaddamu osisinkana tusinkane wamu ng'ate tuli balamu bulungi ate era nga n'obugabizi obutuwadde mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu tukwebaza bambi n'ab'oku online bonna abatubeereddewo tweyanziza Mukama weebale bakozesa tubasabidde omukisa mukwano gwaffe buli atodde buli ayeewaddeyo ku lwa Millicent ne Gadi Mukama yongera okugaziya ensalo zaabwe bagabirire yiika linnya lya Mukama waffe Yesu n'abayayaana nga tebannafuna bawe Mukama basobole okuleeta enteekateeka eno esobole okuba nga etuukirizibwa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu amiina ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda n'okussa ekimo ku Mwoyo Omutukuvu beena ffenna n'eri baganda baffe bonna emirembe egitaggwaawo amiina era amiina Mukama abawo nnyo omukisa bannange bali eddala byonna nyongera bajjukiza lwaki sibawa ate bafotografa abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Obusabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789
34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meeting zo zokola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambulanga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.